Nabayo. Dinda. Mubere bulungi mugende maaso mwe. Amooti ose n'embwa. Security omuntu nga nyine ekibuzo okutambula we. Dinda ko. Alibana batega bomu bikikana. Eno tonnagiwa koko. Katikana kabaka kanyambako okutegulula amatalo. Amatalo bati abakalo kuloga. Naye olaba embwa eri omuddo no njala ekaluma. Negwe embwa ya Amooti eri omuddo nga ndozo kiraba. Embwa ya Amooti otaluma. Njala ekaluma. Kali lubuto. Okitegedde. Teri mukazi alera lubuto. Natalya ddagala ganda kali ku kyogero. Bakayita Rafi kali ku kyogero kya. Bakayitani? Rafi. Ani? Rafi. Kali ku kyogero. Akukategulula bomu. Naye Kampala ono mwami Sendi muzibu. Nawali amayembe kamanyawo. Bw'olaba Amooti omulabira mu basajja baliroko. Era nga nze manya alina kuba na mbwa nganda zino simanya mbwa ya Namaaso. Sitegulula. Naye se balina embwa nzungu. Natambulako n'akaganda. Wakafuna mbizibu ki? Naita kumpi bakolera enguudo. Abachina baba akalya buli. Abachina bakalya. Sevinga ku ssimu yo ng'okozesa n'owendi. Mu ggwanga lyattu Uganda omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era weesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Mbale yagalaga nti omwezi guggwako, omwezi gwaweddeko. Byonna bitambulira wamu. Guli mukuggwako. Guli mukuggwako. Anti tuyinza okukwata ogiteekayo. Nga tuli mu twagutandise. Nga twagutandise. Naku zino speed kwe tuddukira ebintu gw'ogimanyi. Wabula. Naye kwe speed okyagisobola. Egenda mu maaso mu Uganda wano. Kati luli twalina Kasukulumbuye ne tufuna Ragadine nono promoter kati batambula ne tujja ne tufuna ani omulala awo oluta gundi tuwedde n'omukazi wano sima bamuyitaani bawo w'ekirevu Hajati abo nabo batuuka Hajati ne Haji twali tuli awo tugenze mu kofi simanya emwanyi simanya emwanyi twali tuli awo nti ate make sure zati zo zibaganda gamba buli kimu kiri mu nsi naye mugiyita AI artificial intelligence
mugiwaayiriza nnyo lumu egenda beegaana lumu ejja kuyimuka ejjavayo egambe sinze ekyo wannewankubadde ndi mubisi nakikola wankubadde mumpaayiza nekyo siyabadde Kapo gweokulidde Masaka emmwanyi olabyeko abantu we bagifunamu emmwanyi kasuku kuva ku mmwe babedde e Kampala abantu b'omu kyalo ebitundu Masaka si Masaka Buddu Butambala Gomba Kyaggwe eno Bugerere bana balya nnaka wano Luweero basomera ku mmwanyi paka kati era ebirime byonna byolaba ebirimiwa mu Uganda emmwanyi kyekirime ekivaamu ekigaggawaza omuntu ekitali kya sizoni nti bwe mmala nkitemewo emmwanyi ne bwe bakusente ng'ezijjidde ku ntonotono omuti gusigalawo neddamu neemulisa ku lujja n'ofumutunda epozi emmwanyi banongako bunozi buno yo tevaawo neddamu neemulisa emmwanyi totema kikolo teringa wakasooli bwakala n'omugjawo kakati kyekyagifuula nti yakitalo teringa kitooke nti otema emmwanyi olunogera gusigalawo nga guyimidde gulinda kumulisa ne guddamu ne gumulisa ate nga lwabwa gwe bino otyo biteekayo abiteekeyo yogera kyoyogera Kapo kati ekijja kijje ebyo biveeko gavumenti eno owuliriza yasanga wano abantu nze yasanga taata alima mmwanyi Butambala awo taata wange Eddy ebintu bino tebitandise kati ebyokutawaanya abantu ne bajja ne bamugamba Kamulali ali ku ssente empitirivu taata n'alima Kamulali n'ava ku mmwanyi Kamulali yagenda okukula nga abamugula tabaliiwo n'akalira mu musiri n'asooka afumuukira nga abantu ku kyalo mu maaso mu ttuntu ne bamuwabira kwerosi ate najja n'afuna maanyi gamwokya abaakyalo ne bamugamba lima obusaanyi butya ezewuzi zolaba ziva mu ngundi za bisaanyi balima bisaanyi waliwo ebiti byosimba ebisaanyi kwe byalulira ne biteekako ebigundi bino ekisusuugu ky'ekisaanyi okimanyi kimanyi kati bye babaagala ebyo ebisaanyi balima birime ebisaanyi byakula okutuuka obikungula nga waliwo agula ebisaanyi ebisaanyi bya ddirisa kabifumuke nga mu ttuntu byokya abantu amajimbi bwe gagenda mu bantu ne bamuwabira ku poliisi ne bamuzaayo ddirisa nayokya ebisaanyi kaakati abantu b'ekyaggwa balina emmwanyi zaabwe babagamba mulaba mulime vanira waliwo sizoni ya vanira ng'alimu ssente vanira n'agwa ebbeeyi kati naye ng'emmwanyi zo wazitemawo abeeruweero awo ne babagamba ekirimu ssente bamuyita mulinga waaliwo ne time ya mulinga abantu ne balima mulinga kati simanyi batunda mulinga gomanyiyo walabeko ku musuubuzi wa mulinga byonna nno gavumenti mulinga ye akola ki simanyi kaakati ab'ebutambalawo ne batugamba muve mu mmwanyi mudde mu ntangawuzi ekuti yange eri kamu 6 neegwa nedda mu 10 emitwalo ekutiya yava kamu 6 nedda ku 10 yonna nno gavumenti kakati abantu mbaleke basitandinge ku kyebasitandinzeeko ku kyebategeera kyategeera kyabaalima ekidda mu kitundu kyabwe kye beenyumirizaamu mwe mbanoonyeza akatale akatuufu naye banna eddiru z'ebintu ebyo anti abantu batawa Uganda enedde mu bintu by'okubuzaabuza walikoko nga banoonya gundi enkadde eki sitoovu banne kasuku Kampala nga mwasubwa waliwo omugomyo gw'okunoonya gundi enkadde sitoovu abantu nga banoonya sitoovu nga ne bazibba nozibba oli n'akuŋŋaanya entumbu eti yabulwagula walabako ku gundi ku ssaga y'okunoonya ensigo za ffene ezo z'ensigo za ffene naziwulirako omanyi nti buli lujja lwalimu entuumu ng'omuntu aweza ensawo za 3 baalinda omuguzi w'ensigo za ffene naye oba obuzibu anyway mbeera yakuga nti oba obuzibu tebuli ku gavumenti naye gavumenti erina byebireeta ebyo ne bikwata essaza ddamba nga omuntu oyo tewali wamunoonyerezaako nga gola abantu bali mu kuŋŋanya nsigo za ffene nokuba kyemanayiraga nti oba obuzibu si bwa gavumenti naye nenzijukira gavumenti erina okuba nga esobola okwestimating erina okubala nemanya nti kati sizoni eno
wadde kati siko za ffene ze ziriko naye bano tunabagamba bazisimbe kati zinagenda okutuukira wetuzitundira wetuzetago zitundira nga market yagwadda kwebyo gavumenti byeyina okukola abantu babeddewo na siyaasa kubuzaabuza abantu kwegamba obeerawo ng'omutwe gutawaana butawaanya nga teguliko watuufu wooteredde bakola nga weefuula alina kyokola naye nga bo balaba tolina kyokola anti tebyakoma ku olwo abantu ne babagamba waliwo ebibiina ebyajja oba babiyitanga bya nadizi ng'egaba obukoko nadizi yes wolabira obugayaavu ng'abantu mu Uganda basigamu bugayaavu kasuku oba omukyalo baggwa omuvubuka ne bakuwa obukoko 10 mbu omulimu gwo kulunda bukoko obwo naye nga balina n'okujja babulambule obukoko ab'enkoko bazzo zirambula koko 10 kugamba tusaasire bannaye ku bantu kuga waliwo otuusa omuntu ng'omutuusizza mumbe ngoyagala omuntu yafunye enkoko 10 naye enkoko 10 babeera balina ettafu nakuba bannange kakati obudde buno bagaba PDM buli muluka baguwa milioni 10 omuluka nga emiruka egirimu abantu abatono basobola nga balimu abantu 13,000 omuluka ogw'omukyalo so ogw'e Kampala gwolina calculator milioni 10 divide abantu 13,000 tubaze nno gwa mukyalo si wa Kampala okubiseemu awo buli omu abaako na mmeka kwasenza oweza buli muntu alina okufuna divide by abantu 13,000 zero endala divide by 13,000 emitwalo 3,300 or something like that mitwalo 3,333 ne bazisindika muluka ne bagaa sente zammwe ezaze engumi n'enyooka ne obeera olwanira ezo engumi yonna okuvaamu amannyo joka kapo baddayo ate basindika ku muluka lwa bataafune nze basiri mu muluka ogwo kakati gavumenti ze kyenjigamba eyimirireko ewantu weegamba abantu nti tuleega wano wetuli busoti kati bususse muba mukwata ne babayingiza akasiko muba mukwata ne bagamba tudde side eno abantu bagenda kutabuka emitwe byenfuna sikulimba kubanga Uganda ne bweneebuzaabuza etya eyimiriddewo ku bulimi agriculture kweyimiridde nati n'ebirala ate bye bandiyimiriddeko tebabiwagidde kati nga boolaba bino ebintu bya tekinologiya ensi kati etandise okudda direction ne mu agriculture abasajja bageze bakola waliwo nalaba nga Vision Group ina Agriculture Expo I think oba Farmers Expo nga balaga abantu kati biroboti bye baleese biyamba bitya mu kulima byabagagga kati abantu betuli mu kulaga kasuku tebamanyi na roboti naye gavumenti esobola obbikola kuba kati kankubulireko roboti be baba bagambye nti bagenda zigula baziteeke mu buli district kati kale bano abali ku large scale bazibateekerengayo kati omanyi nti bw'anaatuuka nga ajagala asobola ogyegulira sigipangisa then kitegeeza omunaku ejja mmutuukako kati kasuku omanyi nti nedda tetwagulanga nsigo nga gavumenti ezibawa kasooli gwe wasiganga oba ebijanja nga zensigo gwoterekako ewamma noza mu ttaka kituufu kati omanyi nti kasooli nabira mu primary nga tukola ebyo bya farming ngere tuwagulako gye bayita eminnandi ne gigenda ku kibanyi ne bagamba eyo nsigo ya season ejja kati obudde buno omanyi nti ensigo ogulangule kyekyabaawo nze mu kulowooza wange sayansi omunafu gwe nnyina mutwe ensigo engule emera bo abagiguzizza wano baŋŋamba enjuki zino ze ziwakisa ebimuli ng'ekintu kimulisiza tebabanga batuguza kika kimu ne bagenda baddira enkazi ne bagenda bazibanga baziwadde Masaka ensajja ng'eri kyaggwe ng'enjuki tetuuka kati nga ng'ebivaako tebimera abala kapondeka gwe wansinga okusoma ati nti enereeta egende mulise ku eri endala
kati ng'eri endala gy'erina mulisaako yatambula gye bazigaba naye Kapo olina ebiboozi bibyo wekka ki ekizigaana okumera nze simanyi naye ebintu bikyuse nnyo ndowooza even anyway bagamba climate change etabudde nnyo ebintu biri artificial ebisusa biri substandard bisusa obungi tebikyali bino ebintu Katonda byakola ne Katonda anyiiga gwe n'ogenda ekawanda ng'ate wansi mu kikolo kyaffe ne ng'ate kibala miyembe kati Katonda atanyiiga mu bintu bye mukola ebyo babigasse muyembe ne ffene bikulire wamu eno kibazeeko ekife ne sayidi eno waliyo emiyembe eno sima bulimaawa kakati ogwo muti kiba kati Katonda tabakuba balaayi teyabikola senga yali ayagala yandibikoze nakyakisobola naye nga embeera ya kofi yo yakutte wansi ne waggulu naye nalabye muzeeyi alayira n'agamba agenda nakunoonyereza ku bali mu kumuwakanya bandi banga lw'amawanga g'abazungu bateeka muse naye muzeeyi oyo bakomedya musajja oyo alina ebigo byayogeraga binyuma bunyumi kati nga abazungu ate okuteeka muse ne bano abawakana zaaki owaayi e Kenya deputy waaye bamugobye nti ye yafujjirira ssente mu kwekalakaasa mu mpolampola kati oyinza osanga ye bamugambye intelligence nti abo bakozesa kofi okusuula anti awo ng'omuleka kibakozesa kyendeka mbuuza mwagala ki nga bali abaga nti Kyagulanyi alya mu basibe n'abagamba nti gwe bate bizinesi ekole ki ate n'obasigaza ate n'osiga ng'ogamba era abalyamu ebintu bya Uganda bino biraba ebimu otunuulira bitunuulire ate buli kitundu kirina kye kisimba naye bannaffe abagaba ensigo tebafaayo kumanya nti eno balima ki ewaffe ebutambala tuli bammwanyi edda bagambaga bajjanga ne batestinga n'ettaka ne babagamba ettaka lino okusinziira ku bye tulaba lijja kusobola kino tuli bammwanyi eno ebutambala n'entangawuzi abeeruweero ba miyembe n'emmwanyi okitegeera bulungi kati ate osobola okusanga loole y'emiyembe ng'esimbye butambala kugombolola ab'ebutambala kulwokuna tubaleetera ensigo z'emiyembe kakati ewaffe miyembe oleeta gyaki n'okuli obuulize nti kitammwe ali ku muyembe waggulu ano gamumanya bumanya agudde eddalo era n'obuuza abaana nti kitammwe aliwo eri ewaffe ebutambala baga nti yagenze kunoga miyembe yo oli waggulu tebakiwuliranga bagambirawo nti omusajja abadde atya mbw aliyo ku miti wagwaja bagamba dirisa ajja kuvaayo ago abasajja kati ate eruweero tekiina nsisi kyebakoze balaba emiyembe nga gyegiri kakati ensigo gitwale mala okumanya abeeno balima ki ate abeeno balima ki abeeri balima ki kyekiringa ssente ze baleeta mu bayimbi nti beewole omuyimbi bamuwa ssente okwewola alina zizza mu music gwatereegeera ate ogenda okulya bagamba mufuneewo emidaala gya capati ezo ziba zifudde ziba zigenze takimanyi era nowa capati omugamba yingira studio era naye zifa kegamba nze simanyi ebintu si byangu naye abapulaninga bapulaninge nabagamba ensi yetaaga mu lihabu nowakana mu lihabu Uganda yetaaga mu lihabu batukwate Uganda ffenna batwale batukyusa obwongo tulisetinge tuddemu tulowooze kimu yonna Uganda egenda kubeera rehabilitation center baggala nsalo naye by the speaking of rehabilitation abaana nga bakuba ebiragala abayimbi si bokka bayimbi b'omanyi bayimbi lwakuba nti b'omanyi nti booliraanyi buli wamu ensi yonna nnyonoonefu ne bagenda basiba enguudo okwo ku kkubo ne bagamba kawunye muwanjaga emmotoka zisula ku kkubo mu Uganda anti abantu abanyonjaga basinga banywa omwenge obungi layira mbadde mmanyi mwenge abenjaga be bangi ne baga kawunye muwanjaga moka tezituuka ziba zoolekedde okkomaawo buli fulasika gy'olaba mu mmotoka ate fulasika yajja naye bagamba ate fulasika yo kalekaleko anti era ng'otamidde kakati batuuka babuuza batamiivu naye ofuwa n'ogenda naye ng'omutwe tegukola tolaba balaba omusajja agenda naye nga azunga wamma ekyo ki-explaininga lumu omuserikale yatunyumiza mbu haji bamusanze atagala naye nga tawunya mwenge tegwali mwenge
yali njaga kati ate waliwo eyokunywa waliwo ate eyokusika nkugambye Uganda kati kokigereza nga kati gwe tonywa sinywa oli tanywa naye genda golowooza bayimbi genda mu kaalo konna akasembayo okubeewala osibe mu motoka obuuza omuvubuka aliranyawo nti wano waliwo atunda ku njagala we togifuna bagiguza bayimbi kubaako ekyalo abayimbi abayimbyeko waliwo ekyalo ekitagirina buli kyalo kirina omutunzi w'enjaga kati bagiguza baani ekintu kyenjaga kitabuse Uganda yetaga muri haba abaana bagenda muri olaba omwana abadde ayimba obulungi buli kimu ng'ategeera n'omubuuzi njaga wagisangawo gitandika era kasuku guno omulembe bw'olengera ngono agamba ne mutabuka nagamba nviira tolonza omuteerawo sooka oveewo munaddinga n'ekyo omuge wadde akunkubira kinga ateredde abantu batabuka ddaka baavaako nze kaabe musirikale oba kulutu atya ng'ayina ekisi kyonna kasangamba autoparkingawo simubuuza nti lwaki ojja mibuuza madda amubuuza kati ntwale wantu wali nga ngenda nnoonya bantu baagwadde eddalo leka mwe mulowooza nti bakyaliko enensi abantu bonna boola batambula muntu atambula yanjala emikono ati agenda agira ati tomanyi byayogera naye ffenna bwe tutyo abantu boogera olina muli omu kati mu Uganda wano buli omu alina waatuuka n'ayogerako yekka batambula bagira bati batambula akuba ku mutwe kati nogamba oyo nobundi ali mu jaamu omaye batintinga zino ez'okusaidi ey'emabega n'ey'omu maaso n'atagitintinga omusajja ng'akuba mukazi w'empi mu mmotoka ate bw'avuga kyokka bw'avuga taata eno bw'avuga kati omanyi nti gwali mu maaso mu kizibu ky'otalabanga bakuggukiramu ekyo nali ndaba kisooka ne ŋŋamba abantu balwanira ne mu mmotoka naye lumu omusajja agenda kwekubya omukazi amuddize omuddiza kuti okumuddiza ebyo abasajja ebakubakuba abakazi tebakuddizangako ate nze nali nkubya omukazi omukazi oyamba okyayomba n'akusala oluyi ng'okyalagira n'ogamba nabagamba kino sikyagala wano kyava agamba kasuku toleeta nankani wano n'akwambika empyezi bbiri kwata nnyoko kwata kitaawo ate omugezi tolina muddiza okujja kuba kisemba yakikoze mpozi ng'ogenda mutema butemi kubanga kyewandikoze akimaze ninga abantu babadde okuddiza abasajja babakuba naawe bakakuba omubana era teweebalaabala ng'omuyina bajja kukuba esaawa yonna ngenda owulira amatama gankankana bajja kukuba nalaba ekino ekyanyiiza nnyo bambi nganda bwakuba omukazi naye bw'oyogedde kiri nti ffenna twavaako naye nzijukira ensi yavaako era ngera nempulya abagamba lwaki bannayuganda ennyimba z'obuwemu zitunda mangu ate ensi endalu lwadde oyagala zikole zitya zirina okutunda ffenna twavaako ebyo abantu bye baagala baavaako dda osanga abantu oluusi bali mu bibaalo omwo nekyakolamu takiina naye nga mwali nga batudde guno omwezi gwennyini Frank Gashumba yagenda neyeetonda ewakatikkiro n'agamba bamusonyiwe bye yayogera ntegeera nti omusajja oli yayimba kafeero okuwangaalako n'okukulabisa ebintu nga bw'otenda naye yawanda ebigambo yali mukambwe naye ebyo ebiseera Facebook ye yali TikTok yakakati kyesinga okugamba abantu olaba kasuku bw'olyawo ebifo byonna byolina ku mubiri birina geeti egi amaaso geeti emu yeeno bw'otemya n'ozibiza si ye geeti y'eriiso gaddewo omumwa bateekako geeti ezi geeti y'amannyo lwe luggi lw'ekyuma ne geeti y'emimwa omubiri yendabirwamu kumala kwetegereza kyoyogera nga tonnakifulumya woggulira geeti esooka nojjako nekufulu y'eggeeti eddako ekyatekesa ku mumwe geeti ebbiri kwetegereza kyogenda okwogera kyekyo
wekkanyiza kuba Abaganda bagamba kyerabirwa mugambi gwakyogedde gwo kyerabira gwe bakigambye takola ki takyerabira kakati obintu ebikosa ennyo omuntu obyesonyiwanga obifulumya mu bulamu ekyo kituufu okosanga nnyo omuntu ensi yonna ekola ensobi naani akola ensobi ne pulezidenti naani naye eŋŋamba kyeki eŋŋamba gy'ogamba omuntu ng'ali mu nsobi kasuka osobola okuba ng'olina ensobi naye ensijja gye nkujjidde osobola obutampuliza n'onnyiigira bunyiigizi ate waliwo enzijja omulala gy'ajjamu n'akunnyonnyola n'ogamba gundi nno ensonga za ŋŋambye ndabika ndi musobya kakati mwami Fulanka teyajjira mu ngeri enenya yajjira mu nsonga nkaawo ng'alinga gwagamba nti benkana bonna basajja yes niyo soka nomanyi n'atudde mu ofiisi ki ebitiibwa ali mu ofiisi ki obudde buno nomanyi enneŋŋanga gy'ojjamu kubanga singa yalina ensonga ezimunyiga nga yagala ozoogerako ekkubo lye yakozeseza okujja mu ofiisi ya Katikkiro n'oluli yali alisobola nanti nze Kapo okay byogera byonna bituufu but me am also a firm believer in change nti ebiseera biriyinza okuba embeera yali eyeeyo iruwa ebyo ebiseera ebigambo ebyayitinganiranga nza okubeeranga ngozo towulira ebagamba nti different stages in life kati gaffe abasoma psychology waliwo emyaka tolaba Kapo emyaka gy'olimu toli emyaka nga 48 kati egyo emyaka 48 otandise oyingira emyaka weweebuuliza nti naye nkyalinayo emyaka emeka nsoka nembuuza nkyasobola okudabolinga gye mmaze nenjongerayo mu maaso nti ye gisobola obutasoboka nenkyasobola okufa ne leero naye anti omuntu yenna yenna ng'oyingidde emyaka 4 obeera okuvuzeeko kyovuze giba si mingi naye obeera siniya kati anti kyengezako kugamba nti bw'oyingira emyaka ng'egyo 48 wabaawo ekintu ky'obuuza is it worth it okuntuukako oba okikola kati egyo gyo giba myaka gyaggwe wennyini munda kwebuulirira kale ne wabaawo bw'oyingira 60 nga oli mu I don't care osobola osalawo n'okola ekintu osobola osalawo obutakikola atayaga akulaba yaswala kati egyo emyaka gye60 plus gye gigwa wali mu myaka ennaku zino wakati w'emyaka 2 n'emyaka 35 okitegedde bebo ensi obeera ogiraba ovudde mu bazadde bo weepangisiriza apartment olinawo emmotoka yo omiitinze ku Kapo bonna bali myaka gyammwe n'oli akwata vidiyo okuva ku 2 okudda mu 3 mu 43 emyaka egyo waba akyagirimu n'asibaako akafiiri ke n'akola ekirevu kye empale ye ennungi bw'ayita ku bantu ne baseka agamba mbakubye bonna kati mbakutte mbanywezezza bantegedde bye biri ku TikTok kaakati bw'omala okuweza 5 okudda waggulu bw'oyitawo ne baseka ogamba bansekerera naye ng'ate onyumye towezaga nti mbakubye ogamba abantu olwempita bansekerera busekerezi nabakola ki kikyoyogera kyekituufu kaakati emyaka ate bw'oyingiranga 60 era obwegendeeza wamu bwa nsonga ki oba tokyasobola kukola mikwano mipya egisinga giba gyakufaako kati mikwano gy'olina ogyegendeeza okusigisigaza n'ofa ng'ogirina mikwano tuba tokyasobola kukolayo mupya nanti fe ate eno batera tugamba age of self actualization era batofaayo naye obwegendeeza era bubaamu era ekiyamba omuntu omukulu n'ayogera ebintu ng'olabanga ebinyiiza ne batabinyiigiramu omuntu ng'akusinga nnyo emyaka bw'akugamba ekintu olumu munne tekikunyiiza ng'akyogera ali mu myaka gy'abajjajja mulimu kyakugana kitakunyiiza naye nga si kirungi kati ate ffeno mu busiraamu egyo 60 myaka 60 bagamba agenda kutereeza bewanyiiza kuba essaawa yonna egyo tegitambula na biwanyi mu kooti kugenda ng'okayanira bittaka notambula n'empanyi mu kuba naturally basajja basimba ebiwanyi muno mu kooti mu nsawo y'omunda ajja aleekaana n'abantu naye egyo emyaka bakugamba kudda okweddabula n'ogamba Saalongo nti twakayanamu wali ne bwe najjukidde nze mukyamu
nsonyiwa ewantu awo tutereezewo akantu kano kakuddire gye gyonna emyaka egyekitegeevu ennyo n'okutandika okulowooza ku bulamu obulaba ogendamu oba omuggulu naye anti kyemadde ngamba nti nze ekyayiyo okugenda okwetonda nakyagala to serve as an example to the rest of us that yes you can make mistakes, you realize them, nogenda nemutegeeragana naye n'okuzzayo abantu obbalaga nti obulamu ensi erina okulaba nti okyuka okitegeera kapo gwe twalaba emyaka 10 emabega si ye kapo gwe tulaba olwaleero ate kati gwe kapo olina kyokoze omovinze ne times abasajja abayimba music oyo gwoyimba kadonkamu bangi balina we balemedde naye nga bakyaliyo bakyakaaba obwavu naye nga balina information bamutuddeko ng'ate basobola okujja ne basharinga information oyo aye ne kibaako engeri gye kibazza mu bantu eno okubaako ate gye kibongera oba okitegeera. So for me I think it was a nice ekyagasumba ogenda okwetonda nze ng'omuntu nakyanga kyabutegeevu kubanga olumba Katikkiro ku social media oluusi oba tomulumbye nga muntu obeera olumbye ofiisi mwatudde olumu okubyawula kizibu ofiisi mwatudde osobola nga ogirumbye ate bw'olumba ofiisi oba olumbye Buganda. Katikkiro olaba bwana ava ku bwa Katikkiro agenda mmere envi mangu nnyo. Lwaki? Kuba baaba omusajja oyo yayise mu bintu yasinze okulumbibwa bamulidde naye kirungi okulaba nga you know sometimes tewali kintu kiwa muntu ssanyu noga nti bampeyo katawulo naabe mu ngalo bw'olaba event singa ezo nomanya nti Katonda akujjukidde. Nze kyansanyusa naye kati ne mwami Gasumba myaka gyali mukulu wange okulumba ennyo akukendeeza yakukendeeza okulumba ennyo emyaka gyalimu buli ofiisi gye yeetaaga asobola okugenda ngaliwo kyawulya kyatakkanyiza nakyo n'agendayo bugenzi n'oyogera n'omuntu oyo okusinga lw'okigatta okiweereze ku midiya. Gwe Kasuku bw'onnyiiza siyinza kujja wano kubyogera nkukubira nekubuuza oli ludda bw'oba onnemye okulaba nenkubira Eddy Sendi oba Jenkins nga njakulaba Kasuku njakwogeramu ne Kasuku simu yange naye muntuuseeko era nkufuna mbaadi awo ng'ogguse nga ntuuse nga ebyayonoonese nga bitereera omulabye Sendi ayina obubaka bwaŋŋambye mpe abafaatha ogenda bwogera nja bubawa Sendi yakugambye Sendi yaŋŋambye era be mundaba n'obubaka bw'abafaatha ate no one give ne Sendi byogere wano sibadde wakujja mu kamera nsaba tokola ki obisazizaamu bye wadde omutumye nabisazizaamu dda wano wali ensiri mugimu ekkuse beize bwebale kunyirira olabika bulungi ne baŋŋamba ensiri enkazi yerwaza female anopheles ensajja njerumukko enkyala yo ya brownimu okulimba okw'ebbaluwa ate gwe batenda mbutolimbye wowe Sendi bw'aba n'alimba mwasooka n'aba siriyasi ye taseka n'agamba kamanyumizeyo akantu kano nedda mutamanyi nze mbeera bubeezi na ndabye ebintu bingi mu bulamu bw'ensi eno okiraba nze kati ngenda banyumize kambanyumizeeyo kano lumu tuli ekabowa ku kanisa essebo St. Stephen's Church nze ye kanisa yange we banzalira ebiseera by'omulembe gw'obote abasajja nga bakaaye Kayira 1982 Kayira n'agenda alumba olubiri 82 nga bakuzaala nali muto nali muzaali kati yogera otandise okutandika okuyibulimba okedde kuke 1982 yaliwo mema ndi gabakuza nti Eddy wa 1970 nedda wamaka kati akati Kayira alumba olubiri abasajja badduka bwe badduka omusajja yayingira mu church omanyi ku moment webagambira nti emitima
tujiwaddeyo eri omukama omusajja n'akuba ejjambiya ku kituuti n'agamba leo Mungu kusadisa pia ate ng'emitima mwagiwadde eri omukama ne tewasigala n'omu ate abawadde emitima eri omukama muddukira ki yagamba atya mu Luswayiri leo Mungu kusadisa pia n'akuba ejjambiya ku kituuti ng'ategeeza kyolwo ti leero Mungu ataliiwo kati faza ye yayitawo Reverend bagenda okudabawulira nga Reverend ali mu kigo mu buliri tannasaba ku misa yonna kakati ebyokusaaga nga bivuddewo olunaku olwo omwami bamuyita mwami Ssemakula ekabo waawe lwe baamutta yadduka kyaki bwe yasaasaana ebintu bya Katonda nabyo byewuunyisa mwami Ssemakula abasajja gwe basimbako wangi Reverend ye yadduka n'addayo ewuwe waka ne tusaasaana taata emmotoka n'agirekawo naye abasajja baali bakambwe baalina obuyinza mulembe gw'obote bagenda eyo omanyi bajjanga ne babba ebintu ku kyalo mbuzi nga batuwa katwalina balakisa eŋŋando naye ng'ekusanga olundeeta n'agamba egigobo gitwale ku ggombola gye tugenda okulya kakati nga tekuliko kubuza kakuwa akasembayo nkunyumiza kaggwe bajja nga bagenda babba embuzi nte enkoko amatooke kati batuuka ewuwe ng'atudde ku lubalaza naye nga waliwo buno obutanda bw'enkindu obutanda obw'enkindu obumanyi kwe baanika ebintu kitanda kingi basobola bakirukanga ne bateekako zino enkindu zino okuba ensansa nga buno obw'oku biiki naye nga bantu mu kyalo kwe basuula basanga bakyanise ebweru ebiku naye ng'embuzi tebakyalina bazigoba ne bakwata akatanda ne bagamba Kaggwe yeetikka akatanda ne basiba embuzi ne bagiteeka waggulu ne basiba ey'okubiri enkota z'amatooke enkoko nga ye pickup abasajja ba UNL balina ekintu ekirala leero lunaku lwaleero balina ekintu ekirala kyebakola waliwo baasi bagitanga mpawo atali kaba yali Leyland nga ya green nga bagipaakinga ekabo waawo ng'ewa webazaala kasiiwukira kuweraga road manyi weraga road luguudo balubbula mu jjajja wange azaala kitaawe ye weeraga ye yali weeraga naye kuweraga road okwo waliwo ng'ewa mwami bugembe yali kitaawe wakasiiwukira nga bwe bagisimba ne babba ebintu ne bateeka mu baasi kati ku makya taata atuleeta atutwala Namirembe infant school nga waliwo sisita wange mulala asoma Mengo secondary school naye obugagga mubuluddemu kati nga tuyita bwetu baasi tuba tugiyitako mu Ford Cortina UUJ 516 sisita wange n'agamba laba omufaliso gwange taata kataafi nga nago bagubbye nga batubbye eka era ebintu nga babitadde mu baasi mulaba omufaliso kati sisita wange n'ayogera naye okulaga nti abasajja abo baali bakambwe taata yatya ng'amanyi nti abasajja bayinza okuwulira ne bagamba ani akyogedde ekyo ani oyo ekyo ekyoga nti omusajja bakwata akatanda k'enkindu ne bakagalika bati amagulu ne gatunulagulu ne batandika okuteekako kati nga ye pickup hano enyumiriza baasi ezo zalinga Leyland yali Leyland eya green kati baali bazigaba ebitundu Butambala Gomba ng'eri emu egi kati ng'oggye Kampala n'osiibula ogende mu baasi z'Abaganda olinnyodde mu kyalo nosanga yafudde walingawo ekizindaalo kakati ab'Nakaseke gindi baasi yammwe yiyo etuuse namba 86 ab'e Butambala Gomba baasi teri kati ng'okwata ekikapu kyo nga toddeyo gye wasiibudde oba ojja genda lulala oba olina okgenda wa Bruno Serunkuuma mu baasi z'Abaganda naye nga ekyasanga okuluma ab'e Butambala Gomba baasi teri naye kakati ezo baasi ezo zirabe ennene ezo nga mulina baasi emu ekyalo kiramba amasaza abiri ebisala bya baasi ezo walingawo ne trailer kano nako kankabanyumiza omusajja baali ko katuufu katuufu na buli butuufu ate omusajja yali avuga trailer bana Abasomaali
ng'erina jia zino empanvu bwete erina ne ridota kati tani boy atudde wano njakabadiramu mu Luganda n'agamba ono driver nti muzee mi naomba niendeshe mu gari muzee n'asooka asirikirira n'akyusa jia yamala n'amugamba nti kutoka kwa kiketi yako manyi ebe woggana kati ya muzee abali n'okuwoggana okuwulira mu kabini muli kutoka kwa kiketi yako kufika hapa kwa kiketi yangu kuna mailo 1000 kadhaa bwe yamala kyogera ekyo n'alinyajia n'akyusa bwati kati ngotoka n'otekamu zino janga bulaba nti emu 2 naye ng'ate waliwo ne kalidota nti otekamu 2 ate n'onyigane kajia akalala wano n'otekamu 3 n'akato naye nga mu lukye yali amugamba omwana yamusaba nti muzeeyi mbadde nsaba nvugemu n'amugamba nti okuva kweyo entebe yo okutuuka wano ku yange waliwo mayiro 1000 okuva waliwo oli olaba nze ngaali okumpi babayo mubeere bulungi mugende mu maaso mwe Amooti oze n'embwa omuntu nganyina ekibuuzo okutambula wekka lindako batega bomu bikikala eno tonnagiwa koko kanyambako okutegulula amatalo amatalo batya abakalokologa naye olaba embwa eri omuddo nonjala ekaluma embwa ya Amooti eri omuddo ndowooza okiraba njala ekaluma kali lubuto okitegedde teri mukazi alera lubuto natalya ddagala ganda kali ku kyogero bakayita rafi kali ku kyogero kya bakayitani rafi ani rafi kali ku kyogero ako kategulula bomu naye Kampala ono mwami Sendi muzibu nawali amayembe kamanyawo bw'olaba Amooti omulabira mu basajja baliroko era nga nze manya alina kuba na mbwa nganda zino simanya mbwa ya namaaso naye sibalina embwa nzungu natambulako n'akaganda wakafuna mbizibu ki naita kumpi wakolera enguudo abachina baba akalya buli sadda mukala abachina bakalya mubeere bulungi bweraba ebadde mu bantu nga balimba buli mitugiddwa babiri ate nawe ogeze n'olimba ate nze totandise emboozi yakataano omwana gye yeetika ate si ntuufu Kazibwe Kapo emboozi si ntuufu n'akamu kagwe bamutika akatanda ne bateeka naye gwe basobola okutika akatanda nga bokamanyi nga mukasulako ate we bakubira essasi bite byalinga mukusaaga nga bakutta teri abawabira omulambira baguleka awo nti ngoge naye Kapo nno naawe nkutte misana mbeera sijja bikkiriza njagala nkubuulire abantu abatalaba ku mulembe ogwo tebamanyize eno nti nabantu era nze kyendabe ku gavumenti eno gavumenti maye bantu gavumenti eno tebalina buyinza eno gavumenti balina ssente naye tebalina buyinza gavumenti eri nze nali muto gye nalaba ng'omusirikale omwe asobola okujja nga bwe tuli wano ffenna n'atutwala nga talina mmundu ffenna naga ffenna mwenna mukulembere tugenda kugombolola ate atoyinza kubuuza nti twakoze eki nga talina mmundu yaddemu naye bano baasala amagezi ne bakirongoosa bo tebakukola ekyo batwala ssente zo ne bakwavuwaza bwava gwe kyeke kituvumenti kigenda kusigaza dde ennusu ekikumi ogenda olaba tokyalina ssente yadde olw'ekkumi ng'oba oggolamu nsawo bano bo batwala mu butwazi ssente zo kati bano balina ssente ogaye balina ssente tebalina buyinza naye baba banyumya ebiseera byabo bombota bali balina naye bali nga baavu era nga babeera basaba sigala mpayo sigala naye nga talina dde ennusu waga naye ng'obuyinza nabuyina muganda wa okay yegenda kubeera part 1 manyi mwesunze Kapo ayogera ki ku hajati emibobo biwulidde eyo naye ffe tetugenda yita nnyo mu hajati twagala kuyita mu bakyala hajati tumuleke kooti ejja kulamula kooti ejja lamula tukomawo n'emboozi y'abakyala lwaki olina okwegendereza omukazi gwe watandika emboozi eyo nga mubirabanga ebyokusaaga kati buli muntu akirozezzaako bwe natuuka negwa twali wali wawe nagambira omuntu nti
omukyala yafumbirwako muntu kirungi n'owasa omuwala nga muto kati ndabe obudde buno babijulira wali kati ndabe obudde buno bye omusajja yaleeta omukazi ng'alina abaana nga 6 gwe famire n'ogyongerako lumu abantu 7 bonna ngo bayimpotinze buyimpotinze olaba n'embuzi teri muntu goyinza kuguza mbuzi ng'ezadde enzaala 5 kamba yateeka ddi yeeno babibuuza ebyo nabyo embuzi ng'ogola embuzi toyinza kuguza muntu mbuzi n'omuga nti yanzaala 5 agamba ekuze kati kwe gamba single mother bamuleke ayi nowa single mother wane mubuwolereze nga muleka single mother w'abasajja abana taba single mother we tugenda otandikira awo tovaawo